Yes, Fahad TV jimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena aba following Fahad TV jimbebaza nimbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kadi kiri wa Pastor Rose Bugingo baba byosi birungi ku side ye endiga azongedde okubanga zekyanga wetegeeza bulungi ensimbi Pastor Bugingo yavuddeyo n'akonfirming ndowooza mu wiiki eno yennyini olunaku lwezaalibwa ku Monday yabadde Monday n'akonfirming n'agamba nti ensimbi tewali wadde n'ezisima omusingi naye nga tejjukira mu mwaka gwa 2023 avaayo n'akonfirming n'agamba nti alinawo biliyoni 3 mu obukadde nga 4 essaawa ezo naye nga tejjukira ensimbi ze babasaba nsimbi empitirivu zino bagamba nimbagamba Pentagon yo baaba bajja kusonda bawulire nga beetamiddwa banga Pentagon ensimbi zegenda okulya nsimbi empitirivu ono yavaayo n'akonfirming n'agamba nti no budget gye balina ya buwumbi 7 pulasi kwegamba ndowooza muba mulina kubala buwumbi 100 kubanga n7 buyinza obutamala naye kati bulira nembidde biliyoni 3 ambagamba nti biliyoni 3 bwe yazongera 222 nadamu n'agamba mu 223 nti alinawo biliyoni 7 akati awo nojja kumpulirira embaga ensonga za kuzimba Pentagon naye nga atejjukira Pentagon baaba akasente akasondebwa ojjukira ne ku Kananira ndi ebisooto bifuuse ebisooto bantu bangi bava nga basaba Pastor Bugingo ayiwewo enkokota wonna sementinga ku Kanani wonna yagaana endiga zisiba zisa abaana bisooto bamugamba kubeewo kimeini olumu babagira nga basabira nga wateekateekeza Pentagon byakomaawo Pentagon yo tejja kuzimbibwa nongedde okubanga nkikkaatiriza ekyamazima ezo ensimbi zigenda kuvaawo ezo endiga zinasasula sente zo ngaezisinga zanisa okubanga zekyusakyusa agenda kujjawo obuwumbi 10 bugenda kuvaawa sente empitirivu obuwumbi 10 pulasi erina kuba yagamba biliyoni 7 naye awo bala 10 eyo Pentagon seeba ejja kutwala ebintu jjukira aba engineer yagala bajja bweru wa ggwanga bajjawo ne balambula ne bamugamba nti no beetagako 30% ogimanyi 30% ebannene gye baagala okutandika omulimu banza n'ogizimba n'ekoma mu kkubo anti wako 30% ne bazimbako ne bagamba nti ate akasigadde yongere otwongereyo ng'ate oziina wanti nga musooka ate mugiyimirizanga ebeeraawo Pastor Bugingo nze kyendaba kye yalikoze yandibadde azimba kyaki Ennyangungu kakande kati ye yagizimba yagimala teyagala kwerijja ku bya Pentagon newankubadde Pastor Bugingo singa Pentagon eyo eba ezimbiddwa ebeera ezimu ku kyaki ezisinga obulungi kugamba n'okusikiriza mu Uganda ebijja kuleeta n'abalambuzi okujja okugirambula pulaani yayo bw'ogyetegeeza ngi kubanga pulaani yajjanjula mu mwaka gwali gwa 2018 eyali 2018 yayanjula pulaani yaayo ndoza akavidiyo mwakalaba osoogera ku YouTube n'okasakinga ojja kalaba yajanjula mu 2018 ndoza baakateekayo ba ku YouTube baakajjayo simanyi nze kwa baakajjayo nga giwunya nti kisoboka okuba naye nga kaaliyo ku YouTube akapulaani eya church eya Pentagon ekyamazima singa yali yakuzimbibwa abanga ezimbiddwa zandibadde zimu ku church nga temanyi yakakande temanyi yakayanja temanyi yandibadde asinga bapasita bonna wano mu Uganda okubeera ne church ezakabi ekyamazima bino byalaali singa ebadde ng'egenda kuzimbibwa pulaani baali balunze pulaani nnungi nnyo inginiya yali afunye ba inginiya abalungi yali abafunye ne maama ndaba nze essubi ttono eryokubanga nti nomunaye tufuna Pentagon essubi ddye tuno wabula endiga zo tansi okubanga zeekyanga bwetegeeza bulungi olunaku olw'eggulu nti n'ebifo ebisinga byabadde bikalu obuteeyi bwabadde bukalu nti endiga bwe zituula kibategeeza nti endiga zabadde ntono ezaakoze eki ezazije ku kyaki kyova nengere kugamba negamba nti yo Pentagon sejja kuzimbibwa kuba ate abalisonze ensimbi anti tebakyajja kakati agenda kuzijja mwani jjukira n'abagambye nti waliwo information ya trendinganga ngeraga nti Pastor Bugingo yagula ekizimbe ku Hoima Road mbu kiri mu Kawumbi
Tumanye oba bituufu oba nedda. Mbu yakigula bukiri mu kawumbi. Oba olokoso oba bya ddala tewali amanyi. Naye nga yo Pentagon muna ebyo ebigikwatako. Tuli mu 2025 kati kuva 2022 bali mu kusonda sina 2022 tuli myaka ndowooza kati mmeka bamusanva tuli muna myaka 8 giweze kweli. Baba bagamba yayanjulwa 2016 noza pulaani we yayanjulwa ey'okuzimba Pentagon oba ndowooza akali 2016 ndowooza pulaani we yayanjulwa ey'okuzimba Pentagon mpaka nakakati ndowooza batandika 2018 okusonda batandika 2018 okusonda mpaka nakakati bagala 30% terabikako. Abasajja batandika omulimu basima omusingi eri abavuddeyo nga bavolunteers okwewaayo ne bagamba ffe tuwe ensuulu tujja kusima omusingi tufuni anaatufumbira akawunga n'obuugi ffe tujja gusima omusingi naye omusingi gwa Pentagon mugumanyimu abeepanka muzannya n'okuzannya mmwe kale Pastor Bujinga bafunira n'abagoyera akawunga abaleke bagusima omusingi. Kyobola abafuna ba engineer omusingi gwa Pentagon si gwa nnyumba nti ogenda kujja ozimba ennyumba zibasulamu abantu. Eri church nnene Pentagon nnene ba engineer abalina okufuna ba engineer abakugu. Akati nojja kuwulira embaga aninde ku lunaku olw'Essande olunaku olw'enkya ye Pastor Bujinga yagenda okubanga ayogera kubanga ndowooza okuva ku maanyi mpaka nakati social media emuliko. Social media ya trendinga nti wagenda kubaako byayogera ku nsonga zino. Manyi abasinga abamu banja Pentagon ababuuza Pentagon ya munyoko yaani andenda byagenda okubanga ayogera olunaku olw'enkya ku nsonga ya Pentagon kubanga social media emuli bubi. Bamubanja bagamba nti ate bilioni 3 zaalagawa mu bukadde 4 simanyanga mu 6 simanyanga mu 5 simanya mu mmeka zaddawa naye nga tejjukira bilioni 3 ziba ntono kubanga bali bagala 30% kati kyebuuza bilioni 3 zo zikyaliwo. Abasinga bagamba nti si bilioni 3 mu bilioni ziri 7. Kaakati ekituufu kyekiriwa ani mutuufu ani mukyamu bigenda kubanga biggwerawa bigenda kubanga bikomekererawa mu ngeri okubanga munfollowinga nja kuba mbatuusako updates nja kubanga updatinga ku nsonga za Pentagon. Pastor Bujingo ebintu byongedde okubanga bimusobera endiga zongedde okubanga zeekyanga n'obutebe obusinga kati ennaku zino bobeera bukalu tezikyajja zaalazeewa zaddukidde wa Teddy oba zagenzi wa Kakande obeera bulungi mweraba.